Supreme Mufti Sheikh Sitimani Kasirendera azema okulambula ebitundu binatete ng'olunaku olweggulo lukomekereza amaka ga Mubiro Sibyangu wadde suppliers natete ngeno yatukidde mu kisinde kwa mataali nga yaniriziddwa Ssaalongo Sibyangu. Yasimye Ssaalongo olw'okwagala ennyo eddiini n'okubeera omugabi. Tusaba Katonda amwongere emikisa, amuwe obulamu obulungi, amuwe obuwangazi obulungi, amukuume ne famire ye. Ono yasimye Supreme Mufti olw'okukyalako mu maka ge. Nzaani nange ayaniriza Mufti era nsaba Mungu eyamuwa ekifo ekyo amutuwangaalize. Leero okulambula kutandikira mu ofisi ya RDC Lubaga Richard Ntulume namwebaza emirimu gy'akola. Bwana akola emyaka 2 mu Lubaga naye mbadde sinaba mukulembeze wa ddiini akola kintu kyamubaga. Yeeyongedde ku kitebe ky'eggombolola Lubaga gy'asanze Mmeeya Joyce Nabbosa Ssebugwawo Mbaka Paulo Katolu Bwama. Bajja ne babeera ekibuli ne basirika naye ono atambula akafo konna konna agenda akatuukako. Mukama Katonda akwongera emikisa taata. Nga siri wa umma naye ne mungatta okubeera nga nnyingira mu umma. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Ningira tukyalambula ebitundu bingi kubanga ng'omukulembeze tosobola kukulembera abantu nga tobamanyi. Olwa yongedde ku ddwaliro Lubaga yasinkanidde Dr. Andrew Sekituleko alikulira na mulambuza naddala abakyala gye bazaalira. Ayogeddeko n'abasawo n'ababusoma n'abasaba okukola omulimu gwabwe nga tebeekanya. Kubanga omusawo bw'akwata ku mulwadde n'amulaga obukakkamu n'obwetoowaze ebiseera ebisinga obungi omulwadde addamu n'awulira nga awonye. Olwa yeetaime mu kusala Juma ku muzikiti gwa Tawhidi ngeno Sheikh Haruna Sembatya abulidde Supreme Mufti kwe yava okuguzimba. Nali nsabye Subhanahu wa Ta'ala okunsobozesa nti nno Mungu ne bw'abanjuludde nga munnateete muno ninawo ekintu kye ekisigalawo lillah ku lw'obusiraamu. Buli alumu obusiraamu amanye kino ky'ekiseera eky'okuzimba obusiraamu n'okukola obusiraamu. Alabudde abaana bagenda okukola ebizibu bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga n'ekyomusanvu tesukulira nnyo ku ddwezi basomeddwa. Wabula emu ku nsonga ate eyanukuza eriyo yeyasoma obona oddeeyo ne weebaka n'ogaa nti baasomye edduwa bw'onoomanya. Mina byogedde ku masomero g'abasiraamu ng'asabira abayizi abagenda okukola ebibuuzi by'akamalirizo. Mufti yasoogedde ku ssomero lya Mbogo Mixed Kawana nga bavuddeyo neeyongera ku ssomero lya Takiye Nammere ku Lwekiteeze nayo n'abasomereddwa. Ate akulira ddala mu ggwanga Sheikh Nufu Muzatapati alabudde abayizi okumyimize n'okweyisa obulungi nga bali mu luwummula. Ekintu kye bakwata nakyo mu ssomero ogenda kufuluma nakyo oyinza n'okubulwa woowasa kubanga buli bakulira omulenzi obamukubako mawulire ng'asoma kakungulu yali bw'ati, omuwala obamuteako mawulire ng'asoma kakungulu yali bw'ati. Mwegendereze obutayingira mu bintu bitali bya buvunaanyizibwa. Bino byogedde ku ddwa okusabira abayizi ku Kakungulu Memorial School ekiboli. Ono abagaliza okukola ebirungi ebibuuzo byabwe n'abakubiriza okugenda mu maaso n'okusoma ebitabo. Olina kufanayo n'osoma teri mwana musiru mu nsi ekyeyaga mutegeere. Bateekeddwa bulungi era situbasuubira kubaako okuwankawanka kwonna oba okulowooza nti baneenyigira mu bivuyo gyonna egy'okukoppa ebibuuzo. Ate amyuka Supreme Mufti Sheikh Muhammadu Kibata asabidde abayizi b'essomero lya gavumenti erya Kampala High nga ne bagenda kutuula ebigezo bya siniya ey'okuna n'omukaaga. Abibazizza okubeera n'empisa n'okwagala eddiini. Enneeyisa ennungi ya buvunaanyizibwa nnyo gye muli. Ebigezo babireese kugezesa. Teweerima n'olowooza nti oyinza okukoppayo akantu simanyi wali eddagala ly'amagezi waliyo eri eddagala ly'amagezi okujjako kutya Allah. Alikuya Dr. Ibrahim Matovo yebaza gavumenti olw'obuyambi. Etuweereza abasomesa bonna betwagala taamu eyewedde ey'okubiri baatwala abasomesa baffe 3 bokka naye gavumenti yatuweereza wano abasomesa 21.